بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu, agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna, kubeera Allah subhanahu wa ta'ala mujjuvu era mulungi. Inna Allaha tayyib la ya'tarihi an-naqs. Allah subhanahu wa ta'ala taliiko bukendeevu bwonna. Falkamalu lillah, obujjuvu mu mbeera zonna bwani? Bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo yagwana era yatendebwa n'amatendo nga majjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. La nakunu mithla an-nasara wal yahud, tetubeera nga abayahudi n'abanasara wal mulhidun, abalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala alinako obukendeevu, nga bulaba abayahudi bwe bagamba nti yadullahi maghlula, Allah subhanahu wa ta'ala emikono gye gyeweta tejanjulukuka. Bayahudi bagamba nti Allah mikono gye gyeweta tejanjulukuka. Fayasifuna Allaha bilbukhul, ne babeera nga batenda Allah subhanahu wa ta'ala n'obukodo. Fayanfi dhalika rabbuna an nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akigaana, n'agamba nti bal yadaahu mabsuutataani, mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala tegyewetangako, wabula mikono gye myanjulukufu migolole bulungi. Yunfiqu kaifa yasha, agaba era naawa okusinziira nga bw'aba akoze atya, nga bw'aba yagadde. Wa huwa al-adil, ate ye mwenkanya, awa oyagwana okuwa, ate namma oyagwana okukola kutya, namma oyagwana okumma. Era abayahudi n'abanasara bateeka ku Allah subhanahu wa ta'ala obukendeevu bw'okuzaala. Abayahudi ne bagamba Uzairu ibnullah, bagamba nti Allah alinayo omwana gwe bayita Uzair. Ate abanasara ne bagamba Almasihu ibnullah, ne bagamba nti ate b'abanasara bagamba nti Isa oba Jesus ate ye mwana wa Allah. Fanafa dhalika rabbuna an nafsihi, ne bamufaanaganyanga ebitonde. Allah subhanahu wa ta'ala n'akigaana,
mu Qur'ani n'agamba nti qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad ate walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala mabega witalina gwavaamu ne maaso talina mukola atya talina muvaamu saate talinayo kimufaanagana fahuwa alkamil. Allah subhanahu wa ta'ala yemujjuvu atalina bukendeevu bufaanagana bwe butyo. Kadhalik abantu ababuyabuya n'abatamanyi bateeka ku Allah subhanahu wa ta'ala oluusi obutamanya n'obukendeevu bwe mu kuteeka ebintu ebisaanidde. Osangayo omuntu ng'agamba atayinza okuba nga ayambadde n'enkofiira n'ekkanzu n'avaamu ekigambo ekigamba ti Allah talina mannyo gwawaaki gaw'ennyama. Kitegeeza nti yu'ti man la yastahiqu, awa atakoze atya awa atasaanidde. Ono kati talina mannyo ate ennyama bamuwa yaaki naye ye ngaba ya Katonda atalina mannyo gwawe ennyama. Kaburat kalima, kigambo ekyo kiki? Kigambo ekyo kinene ku Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti tamanyi ani asaana kuwaaki. Tamanyi Allah ani asaana kuwaaki. Kale nno olubeerera weegenderezanga nnyo mu bigambo byo obuteeyolekeramu kuteeka ku Allah subhanahu wa ta'ala bukendeevu. Saba Allah sokusaasira ku n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo Allah gwe yawa obubaka okubutuusa eri abantu era ffe n'atulonda okubeera mu bantu b'omulembe gwe. Baganda bange okutya Allah subhanahu wa ta'ala luwalo buvunaanyizibwa bwa bwebange bwa bwatteeka. Buli muntu ateekeddwa okubeera nga yeefaako abeere nga atyani ng'atya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekyo nno kye kirimu obulungi obudde eri omuntu sekinnoomu, era akabenje konna kali mu kyennyume kyakyo. Kabenje kali mu kubeera nti omuntu tatiddaani tatidde Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno ne ku nkomerero, ku nsi kuno ne ku nkomerero. Uridu olwaleero baganda bange ntisaba mukkirize tutunuleko ku emu ku nsonga abantu ezituviiriddeko okubeera nga twettanira obubuze n'okusanga abantu nga obubuze bwongera okuyitirira n'okusaasaana n'abantu nga bongera okubujjumbira, n'abantu okwongera okukola kutya okubujjumbira. Darusu ebbiri emabega zetuyiseemu zibadde zitunuulira ensonga eyitibwa nti ekyo kivudde ku nsonga ya kugoberera kwagala kwa mitima gyaffe. Abantu tebakyafaayo ku butuufu bw'ekyo kyakola wakati waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala, wabula omutima kyegumuwa kyakola atya kyakola. So nga ate omutima ebbanga erisinga mwana wattu libeera gubeera gutuwa bitali bituufu. Netulaga nti omuntu yenna bw'obanga oyagala okuwona, omuntu yenna alulunkanira obuluŋŋamu n'atya obubuze, oteeka okwewalira ddala ne ssekwewala okwagala kw'omutima gwo. Weewale okwagala kw'omutima gwo mu nzikiriza. Weewale okugoberera okwagala kw'omutima gwo mu byenfuna, kibeere mu kuyingiza oba mu kufulumya. Weewale okugoberera okwagala kw'omutima gwo mu bikwatagana n'empangaalayo ey'obuntu. Empangaalayo ey'obuntu yerimu okuwasa kwo, yerimu okufumbirwa kwo, yerimu okwambala kwo, yerimu byebulimu buli kimu. Endera y'abaana bo, empangaalayo n'abazadde bo, balirwana bo, abagenyi bo, eyo gye muyita social life. Weewale muganda wange bw'oba oyagala kubeera ku buluŋŋamu, weewale okugoberera okwagala kw'omutima gwo. Bw'onoogoberera okwagala kw'omutima gwo ojja kubula nga abakugoberedde bwe bakola batya bwe babuze. Twewale okugoberera okwagala kw'emitima gyaffe mu bikwatagana n'okukulembera n'okukulemberwa. Bw'obanga olinako bw'okulembera
weewale okubakulembera ng'omutima gwo bwe gukuwa. bw'oba oyina akulembera weewale omugoberera okusinziira ku mutima gwo gwekola bitya bye gwagala. Ezo zonna aspects of life ennya. Aspects of life ennya omuntu yenna okujjako nga yeesambye okwagala kw'omutima gwe okugoberera, mwana wattu ateekwa kubula, era yensonga lwaki olaba nga obubuze buyitirivu. Ensonga ey'okubiri yenjagala weewale era eviiriddeko abantu bangi okubeera nga nahlik, tuzikirira ma'al halikin, n'abo abazikirira ittiba'u al-kathra. Ittiba'u al-kathra, okugoberera obungi. Annaasu, abantu ja'alu mi'yara al-haqqi, abantu baafudde kye bakozesa okujaajinga kye baliko obutuufu bwakyo kweraba nga bangi mu kyo. Abantu baafudde miizaani y'obutuufu mu ebyo bye batambuliramu nga bamala kutunuulira benkana batya. Bwe beeraba mu mbeera nga balimu bangi, nga batebenkera, nga beeyagala, baga nti olaba n'olwaleero ndabyeko ku social media oku katono nga bano ab'ennaku zino be bayita ba lesbians and gay, ab'ebisiyaga balina we bakuŋŋaanidde, balaba bangi era balaba nti tewaliwo kiba kuba kikyamu, bano bonna bandibadde ku mbeera eno. Naam, emabegaawo nalabako almushirikuuna zu'amaa'uhum bakuŋŋaanirako abo abakulembera embeera ey'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okulooga n'okusawula, nga bakuŋŋaanidde wakiso bakuŋŋaanye, ne bayita kamera ne zijja ne bazibakwata, baga nti olabya abasamize basawo b'ekinnaasi bwe bali abangi. Nejjo ly'abalamu nabalabyeko, olwo simanyi bamuyita aliga bwesa, simanyi yani, nabalabyeko jjo y'abalamu tebinaweza nnaku 3-2 bwe guli, nga balina bwe bakuŋŋaanidde nga balaga obutakkaanya wakati waabwe bwaweddewo. Omulembe guno ebivuga ne musiki endongo bannannyini kubeera nga balaba nti terina buzibu, buli we bakuŋŋaanidde balaba nga obungi bwabwe nsonga ekakasa nti kye baliko tekina mutawaana. Bakuŋŋaana ku bisaawe ng'ekkololo ne kijjula, olwo omuntu n'atendereza era ng'alabira ddala nti tegayinza kuba bubuze abantu ne bakuŋŋaana mu bungi bwe batyo. Bwe bava eyo ne bagenda ku cricket oval, bwe mugiyita muyitawo wali olugogo cricket oval, abantu bwe balaba obungi bwabwe mu nsonga, balaba nga ensonga terina buzibu, era
A'udhu billah. Bw'ojja kubayita obwereere, abakazi abayita obwereere, buli webatunuulira n'oyita mu kkubo nga lyonna lijjudde bayita bwereere, omuntu alowooza nti tewaliiwo obuzibu, gano maki, gano ge mazima. Era omuntu abuuza laga nti kyogamba bano bonna mu bwonjo obwo kyogamba nti ffenna tuli ku bubuze. nakino tukyogere ye tunakireka tutya. Waliwo abantu abali ku bidaati. Bidaati musimanyi? Abantu abali ku bidaati zaabwe, mawuledi, edduwa ez'ebikungo kati zigenda okwatiikirira mu Ramanzaani. Ewa Haji Gundi waliyo edduwa eyo ya nnaku za mwezi bweti, eya Haji Gundi ewa nnaku bannanyini edduwa ezo ez'ekikungo n'ennyimbe bwe bakuŋŋaana bwe bati ne balaba nga bangi, oli agamba nti naye tekiyinza kubanga wano bonna bali ku buki, kyokka nga tebanneetunuulira babalimu. Kati ne Sheikh Omar wuli mwali, ne Sheikh Gundi mwali, ne Sheikh Gundi mwali. Kati tokomye ku basheekhe naye ate tunuulira ekidaala bwe kijjudde. Bw'ogenda ku mbaga zino enfu, mbaga z'omulembe enfu, mbiyitanga bwe biri, temufaayo. Bw'ogenda ku mbaga z'omulembe zino enfu, n'olaba abantu bwe babeerako mu bungi nga bonna basanyufu bya nsusso, abazibeerako balabira ddala nga teriyo ali ku mazima atali bo. Fahimtu? So nga ate sayidi endala waliyo ebitali ebyo ng'ate bw'obatunulako ate bo batono nnyo. Ate bo be baki? Oyinza okugamba nti abo batuddeawo kye batuddeko kituufu, ab'omusanvu. Ab'omusanvu nti be bali ku kituufu, leka naawe omusanvu gwe guli ku kituufu, luli olunaana lwe luli ku bubuze. Nedda, ja'altum halakuna, okuzikirira kwaffe kwavudde awo awalina akakwate kanene nnyo ku kugoberera obukyamu n'obubuze, olw'okutunuulira n'olw'okweyinula n'okukkiririza mu bungi bwabo abaliko ku bubuze bwabwe. Ya akhi al-karim, wegendereze onoonya ne w'obitandikira nawo ne wakulema. Naye mu suratul Maida aya ey'ekyenda mu omunaana n'ekyenda mu omwenda, suratul Maida, owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba i'lamu basiraamu mmwe abaami n'abakyala, abandaba n'abampulira, Allah ffe bagamba nti bantu mmwe i'lamu
mumanye anna allaha shadidul iqab twogera ku bwonoonefu obukyase n'obuyitiridde mu ffe n'obungi bw'abonoonefu mu buli mbeera zonna naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba tokwonoona mwonoone mu bungi bwammwe oba mu butono bwammwe naye mumanye kino kigwana okubeera ku bwongo bwammwe mukimanye timbonoonefu bwabwe bwe mukola anna allaha ti mazima ddala tewaliwo kubuusabuusa Allah shadidul iqab Allah muyitirivu wa kubonereza Allah muyitirivu wa bibonerezo kubeera bikakali teyakoma ku ekyo naye ati n'agamba nti waliwo akaseera wa anna allaha ghafurur rahim naye ate mumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'otegeera n'otegeera ensobiyo n'ekyonoono kyo ng'akakisa kakyaliwo ku nsi ng'akakisa kakyaliwo kyakalina n'omwenenyeza n'otegeera ensobiyo n'ekyonoono kyo n'omugamba nti Allah mmaze nkirese nkivuddeko manya nti Allah subhanahu wa ta'ala muyitirivu wa kusonyiwa ate muyitirivu wa kusaasira nakati naye manya ma ala rasuli illa albalagh ma ala rasuli illa albalagh omubaka wange simuvunaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam simuvunaana kubakozesa bituufu obwo simuvunaanyizibwa bwa mubaka Allah gwe yabatumira ndi abajja abakozesa ebituufu abaleseeyo ebyonoono n'ensobi zammwe n'obujeemu si bya mubaka sallallahu alaihi wasallam bwe bubanga si buvunaanyizibwa bwa mubaka saateera si buvunaanyizibwa bw'abawalimu si buvunaanyizibwa bwa muwalimu yenna okujja okulesaayo ensobi gy'okola n'ekyonoono ky'okola wabula obuvunaanyizibwa bw'omuwalimu ng'era bwe buvunaanyizibwa bw'ababaka obuvunaanyizibwa bwabwe illa albalagh kukutuusaako nakugamba nti buno bujeemu okuyita obwereere bujeemu kyonoono obwenzi bujeemu kyonoono wadde nga mwe mubuuza ani atali mwenzi kale teri atali mwenzi nene mwe munaabuuza olw'okuba muli bangi mu bwenzi naye omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abawalimu obuvunaanyizibwa bwabwe kubategeeza nti obwenzi kyonoono era kyabulabe ku muntu wallahu ate ye Allah ya'lamu ma tubuduna amanyi bye mukola mu lwatu wama taktumun n'ebyo bye mukola mu kyama abimanyi saate era waakubavunaana ku byo era waakubasasula buli kimu ekikijaamu ekyandeesezza tafsiri eno nandikozesezza Qur'ani ya bulijjo naye naleese tafsiri tuwulire bino ebigambo abawalimu babitegeera batya gendo tuuleko mu kitabo kibayita Taysirul Karimi Rahman tafsiri eno ennaku zino ntera nnyo gikozesa olw'okuba nnyangu yakutuukako bw'oba ojagadde ne ku mitimbagano okwo kweri genda okebere mu tafsiri eyo ya muzingo gumu ku aya eyo mu suratul Maida ku peegi ojja kugisanga ku peegi ya 245 waliwo ebigambo bwe biti Sheikh Nasir As-Saadi bwati bwe yategeera aya eyo yagamba ti i'lamu anna allaha shadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim yaganti ay liyakun hadhani alilmani mawjudain fi qulubikum okumanya kuno kubeera okwo okusangibwa era okutebeekerera ddala mu mitima gyammwe ala wajhi aljazmi walyaqin
ng'okukakasiza ddala okutaliimu kubuusabuusa bino bimanyire ddala tebanga yabikubuusabuusisa. Okumanya kuno kukwata okutuuze mu mutima gwo, okukakase nga toyinaamu kubuusabuusa kwonna mu kwo. Ta'lamun, kyabbeeyi mumanye annahu shadidul iqab, nti okola ekyonoono kyokola naye yakigaana Allah subhanahu wa ta'ala muyitirivu ate mukakali wa kubonereza, n'ebibonerezo al-ajil byasobola okuleeta mu bwangu ku nsi kuno. Al-ajil Sulaiman kibe Allah shadidul iqab, muyitirivu mukakali wa kubonereza n'ebibonerezo ebya kashi. Ebya kashi byebiruwa byebyo byabonereza na byabaddu mu nsi. Wal ajil ate waliyo ebibonerezo byabonereza nabyo nga bizibu nnyo era nga bikakali naye nga abirindiriza omuddu. Tolaba Allah weyagaa nti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Tolowooza nti Allah okuleka omulyaza amaanya n'omwonoonefu nga yeeyagala nga tamufuddeeko, ti Allah tafuddeeyo mulagajjafu ku ye. Yagaa nti innama yuakhiruhum, Allah aba amuteeze buteezi ng'alina wamulindiriza. Amuteeze ddi? liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyabbeeyi wakati mukola obwonoonefu okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala muyitirivu wa bibonereza ebikakali byasobola okubonereza n'omuddu ku kyonoono kyonna kyakoze mu bwangu wano ku nsi ate n'ebirala ku nkomerero. Ala man asaahu, ku muntu yenna abasazeewo okumuleera ng'ajeemera Allah. Wa annahu, ate kyabbeeyi okumanya annahu nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun, muyitirivu wa kusonyiwa, rahimun, muyitirivu wa kusaasira, liman taaba ilayhi, kwoyo alina ekyonoono kyamanyi kyakola, kwoyo amanyi ekyonoono kyakola. Olw'okumanya kuno thumma qala ta'ala, oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala kyavaaga nti ma ala rasuli illa albalagh wa qad ballaga kama umir. Muhammad temuwagadde naye Allah kyamuvunaana ekyokutuusa obubaka bwe eri ebitonde. Qad ballaga kama umir, ekituufu buli kimu yakituusanga Allah bwe yakimulagira. Hakadha yaqulu Sheikh Nasir, ma ala rasuli illa albalagh wa qad ballaga kama umir. Dala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuusa obubaka nga bwe bwamutikkibwa, nga bwe yalagibwa obutuusa gye tuli. Wa qama biwadhifatihi wama siwa dhalik falaysa lahu min al-amri min shay. Okugwegwaggwa ekitali kutuusa bubaka tekiri mu mikono gya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kikye. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bye mukola mu lwatu n'ebyo bye mukola mu kyama. Fayujazikum bima ya'lamuhu ta'ala minkum. Allah agenda kusasulira ddala muddu gwe omwami oba omukyala ng'akusasulira ddala ebyo byakumanyiiko byokoze mu lwatu ne byokoze mu kyama. Allah agenda kusasulira ddala ng'akusasula ebyo byakumanyiddeko ddala mu ebyo byokoze mu lwatu n'ebyo byokoze mu kyama. Lwaki weekuŋŋaanyiza bigenda kukuviiramu mutawaana? Lwaki weekuŋŋaanyiza byonoono? Olw'ensonga nti otwaliddwa bandi wagon, otwaliddwa agabinja. Allah kyeyazzaako aya ya 10
يقانت قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. الله نقاتي فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا قامات أي قل للناس، محمد قام باباتو كما أقول لكم قبل بقام لو كان محمدا حيا، محمد سينغاب الدمرمو يعني بدأ بقام بابينو نيون وكبتاليو فابا بسما فتوينو بباتوساكو nga byaffe bitugase nammwe bibagase, oba oli musajja oba oli mukyala. Qul ayi linnaasi, gamba abantu. Lwaki obagamba? Muhadhiran ala sharri, ng'obeewaza ebibi, ng'obeewaza ebibi n'embeera embi egenda obbivaamu edde gye bali. Teriyo nsonga lwaki tubagamba bino. tubibagamba lwa nsonga emu, tahadhiran lakum min ashar, kubeekesa temugwa mu ttaabu, kubeekesa kubaga nti bannange mufa. okuyita obwereere oli muhalaaka, oli mubuzibu, vaayo. obwenzi bwali mwoyo gwoyendako gwe naawe amwendako, muli mu buzibu. muhadhiran ani shar wa muraghiban fil khair, nakubaagazisa bulungi, kubaagazisa emirimu emirungi gye mugwana okukola, ate nga gye girimu obulungi obudda gye muli ku nsi ne ku nkomerero. obulungi buli mu kuwasa, obulungi buli mu kufumbirwa, obulungi buli mu kwebikka, obulungi buli mu kutagatta ku Allah, obulungi buli mu butalya haramu, obulungi buli mu kuwuliriza Qur'ani so si mu kuwuliriza musiki. obulungi basiraamu buli mu kuwuliriza Qur'ani, buli mu kuwuliriza bigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuyita hadith, buli mu kuwuliriza bigambo by'abamanyi, tebuli mu kuwuliriza musiki. embaga ennungi yeyetaliiko musiki, obulungi buli mu mbaga etaliiko musiki. وقس على ذلك لا يستوي الخبيث والطيب، bannange tebifaanagana era tebyenkanankana, ebirungi n'ebibi tebifaanagana era tebyenkanankana. yagamba sheekh nti alkhabithu min kulli shay, ebibi mu buli kintu, fala yastawi al-iman wal-kufri, obusiraamu n'obukafiri tebifaanagana era tebyenkanankana. la yastawi al-iman wal-kufru, tebifaanagana tebyenkanankana. obukkiriza n'okukkiriza Allah n'obusiraamu tebufaanagana na butakkiriza Allah na kuwakanya Allah buyita obukafiri, tebifaanagana era tebyenkanankana. wala taa walmasiya, n'obugonvu ogondera Allah n'okujeemera Allah tebyenkanankana era tebifaanagana. wadde nga mubuuza n'osanga omuntu atasaala ku bwonoonefu bwe n'obujeemu bwe obutasaala, naye ng'ati kinala n'abuuza abasaala bansinga ki? la yastawi, tebifaanagana. akhi alkarim, الطاعة والمعصية tebifaanagana.
wala ahlu ljanna wa ahli nnar, abantu b'omujjana n'abantu b'omuliro tebali kyekimu era tebafaanagana. tebigenda kuba kyekimu. wala al a'malu lkhabitha, ebikolwa ebyo ebibi tebifaanagana wal a'mali tayiba, n'emirimu emirungi. wala almaalu lharamu wa bilmaali lhalaali, emaali eya haramu n'emaali ya halaali tebigenda kufaanagana era tebigenda kubeera kyekimu. yagamba Allah, walau a'jabaka kathratu lkhabith, ne bwobanga gwolaba ng'osanyukira kathratu lkhabith, kyekyandeeseza aya zino. walau a'jabaka, wadde nga musanyuse ne mweyinula ne mulabanga mulyoke, olwaki? olw'obungi bw'ebikyamu. olw'obungi bw'ebiki? walau a'jabaka kathratu lkhabith, mutwalaba alina emaali eya haramu mu bungi, n'alabanga musanyufu, n'omuntu n'amwegomba. weegomba ki? weegomba ki? kiringanga oli omuntu okuŋŋaanyaawo ennagisi ye n'agituulako nga yenna musanyufu, gwamulaba naawe nogati maama mukadde. weegomba ki ennagisi? weegomba ki? sajja atudde ku riba ye, alina miliyoni ne miliyoni za riba, sente zazijja mu riba, naye okuba mimiro mukadde abobo katonda. weegomba ki? ng'omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti dirhamun min riba, siringi 10 olwa riba, a'zamu inda Allah, lubi nnyo ewa Allah okusinga omuntu akoze obwenzi emirundi 36. a'zamu inda Allah min 36 ziniya, 10 lwa bwenzi lwa riba. kati ono ayina miliyoni ya riba oba ayina miliyoni 10 kya riba, weegomba okuba mimiro gw'olabanga. walau a'jabaka kathratu lkhabith. ana tamanna alkufra biqillati almuslimin, ensejjudde batali basiraamu, olwo twegomba obutali busiraamu olw'okubanga abasiraamu batono. hakaza ono yagamba omwalimu, kino kituba kiyita assawarifu ani lhaq, assawarifu ani lhaq, kya Sheikh Hamd mutabani wa Ibrahim al-Uthmani, ku peegi 23, assawarifu ani lhaq, ebiviiriddeko abantu okubajja ku mazima ne bagoberera obubuze. ku peegi eya 23 yagamba nti kathratu ahli lbatil, obungi bw'abantu abali ku bukyamu bwafuukidde abantu ekizibu. n'omanyi bye yagamba? yagamba nti idha ra'a arrajulu kathratu lqailin, omuntu bw'alaba obuyitirivu bw'aboogezi, yaquluuna aw almuntahilina limadhhabin, abagoberera enkola mu nkola, fa inna dhalika yahmiluhu ala mutabaatihim, osanga omuntu abagoberedde olw'okuba alaba bangi. fa inna nnasa, kyabbeeyo omuntu okumanya nti abantu ka asrabi tayrin, abantu balinganga bibinja bya binyonyi, yatba'u ba'duhum ba'da, bigoberagana. ekinyonyi bwe kiraba ogubinja gye gukutte, ekibadde kisigadde ekimu nakyo kigoberera banne waakyo gye baalaze. abantu ne bafaanagana bwe batyo. wa kathratu ahli lmadhhab taj'alu lba'd, abantu obungi bwabwe ku nkola gye baliko kifudde abantu abamu yatawaham, ne balowooza mu ndowooza etali ntuufu, iluquli lkathira, kati obwongo bw'abano bonna mu bungi bwabwe kisobokera ddala okwegattira ala qawlin saqit, ku kigambo ekitali kituufu, wa madhhabin batil, ne ku nkola enfu.
وهذه هي حجة أهل الضلال. هذه هي حجة أهل الضلال. eyo ye excuse, eyo ye reason y'abantu abali ku bubuze. min qabl, okuvadde emabega, wa min ba'di, mpaka n'olwaleero. هذه حجة أهل الضلال. eno ye reason yeri emabega w'abantu abali ku bubuze. min qabli, olubereberye nga tetunaba mu nsi, wa min ba'di, n'olwaleero. qala Firaun, Allah kwe kutuleetera aya ya Firaun ng'ayogera ku Firaun yagati fama balu alquruni alula. Musa ogamba nti tuli ku bubuze olwo abaaliwo olubereberye lwaffe. emirembe ekyo kyonna kyogamba gyali ku bubuze. Qurun. njagala owuliriza ebigambo bya Ibnul Qayyim al-Jawziyya kyava agamba ojja bisanga Miftahu Dari Saada omuzingo ogusooka ku page 47. yagamba nti falmu'minuuna qalilun fi nnas. musiraamu gwe bw'oba oyagala okuzibuka amaaso, obungi si bwe butuufu. obungi si bwe buki, si bwe butuufu. mulekerawo okubulanga mubula lwa bungi. falmu'minuuna qalilun fi nnas. bwogenda okugerageraganya abantu, abasiraamu mu bantu be batono. jangu e Uganda wokka population y'abannayuganda eri bameka? giyite 50 millions. bwe baba batubuulira ffe tuliko bameka, abasiraamu batuwa bameka? bwe baba batuwa abasiraamu ffe batuwaako bameka? anakfur, oyagala tugamba tukafuwale likathrati lkuffar? era oyagala tukakasaako nti abasiraamu ffe tububuze, tuli ku bubuze olw'okuba ffe batono? hatha amur walulama, abasiraamu bateekaawo. walulama qalilun fi lmuminin. bw'oleeta abasiraamu bokka, abamanyi mu bo be bangi oba be batono? abamanyi mummwe basiraamu mmwe be bangi? tugambe nti mmwe abangi mmwe muli ku bulungi ku butamanya bwabwe, era abamanyi babi be bali ku bubuze olw'obutono bwabwe. wa haulai qalilun fi lulama wa iyaka. wulya ebigambo byabo walimu. wa iyaka, weewale ne sekwewala yenna, an taghtarra, okweyinula, bima yaghtarru bihi aljahilun. weewale ne sekwewala yenna, sefiri walazeewa, okweyinula, jangu wano, okweyinula n'obusonga obweyinulwa nabwo, kuba kino nzigwe obadde olina kivuunula. aljahilun yabayita babuyabuya. jahilun, abatamanyi. fa innahum yaqulun, tuukira wano, fa innahum yaqulun, agambye nti aljahilun, abatamanyi. fa innahum yaqulun, mazima bo bagamba. teka kugalubindi olabe. fa innahum yaqulun, bani bajahiluna bagamba, law kana haulai ala haqqin lam yakunu aqalla nnasi adadan. senga abo bye baali bagamba ge mazima, tebaali baddenga be batono. bwe kiri bwe nkivuunudde, bwe nkisomye weekiri. mawuledi dduwa senga zaali si ntuufu, tekyandisobose kubeera nga abataziriiko be batono, ate ffe abaziriko ffe bangi. wannaasu ala khilafihim, tobalaba batono nnyo, abantu bonna
abantu bonna kye baliko kirala. Fa'lam, manya anna haulai humu nnas. Awo bosongamu nti batono be bantu ddala. Fa'lam anna haulai humu nnas wa man khalafahum famushabbahuna binnasi walaysu binasi. Tubivunule bano gwe boolabanga abatali bantu abatalina nsonga olw'obutono bwabwe. Ibnul Qayyim alimun jalil, sheikhul islamu athani baada Ibn Taymiya, hagati abo boolaba mu butono bwabwe be bantu. Bali gwe boolaba mu bungi bwabwe si bantu, wabula bafaanana bufaananyi abaki. Nzivunudde bino si yange. Famannaasu yekyayita abantu kyekiruwa. Famannaasu ayitibwa omuntu illa ahala alhaqi. Okuyitibwa abantu oteekwa kubanga kyemuliko gemaki ge mazima. Wa in kanu aqalluhum adada, kababeerenga gwobalaba batono nnyo. Kababeerenga gwobalaba baki batono. Qala Ibn Mas'ud la yakun ahadukum imma'a. Leka kubeeraawo gw'oli bwotyo nga kitengejja. Omuntu tobeera nga kitengejja. Ono Abdullah ibn Mas'ud yayogera. Tobeera nga kitengejja. Yaqulu ana ma'a nnas. Gwe bibyogoberera abantu, nze ndi wamu n'abantu, wenda baabangi wengoberera. Liyuwattina ahadukum nafsahu. Omuntu abeerenga n'omusumaamu. Omusumaamu mugumanyi? Beeranga n'obuvumu mu kuyimirira ku bituufu. Beera n'ebituufu kwonywerera. Ala an yu'mina, obeere musiraamu, obeere ku mazima. Walau kafara nnaasu. Abantu bonna kabasalewo bave ku busiraamu, bakaafuwale nga gojja kusigala oli kuki? Oli ku busiraamu. وقد ذم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفمرر الدلة الأكثريين. obungi Allah buvumirira ddala obungi. Fi ghairi mawdi'in, mu kifo ekitali kimu mu kitabo kya Qur'an. Ka qawlihi, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti wa in tuti' akthara man fil ard. Muganda wange owekitibwa Allah agamba ti wa in tuti' akthara man fil ard mu suratu al-An'am aya ya 10:16. Senga onoolondawo kugoberera bungi bw'abantu bali mu nsi, yudilluka an sabilillah, Allah akukakasa nti ekyo kigenda kufuukira ensonga obule ove ku kkubo lya Allah. Omuntu yenna anaagoberera obungi bw'abantu ajja kubula. Togitunuulire. Omuntu yenna anaagoberera obungi bw'abantu ajja kubula. Maadha yaqulu Sheikh Nasr? Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Siwa agambye yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah agamba nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhadhiran, ng'amwekesa an ta'ati akthari nnas, okugoberera n'okugondera abantu abangi. Namugamba nti wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah fa inna aktharahum, mazima abantu abasinga obungi qad inharafu fi adyanihim, bava ku mazima mu nzikiriza zaabwe, wa a'malihim, ne mu bikolwa byabwe. Abantu abasinga obungi bava ku mazima mu bikwatagana ku nzikiriza,
bava ku mazima mu bikwatagana mu bikolwa byabwe. Wa ulumihim, abantu bava ku mazima mu bikwatagana n'okumanya. Fa adyanuhum fasida, bwe guli eddiini zaabwe enfu n'obungi bwabwe. Muganda wange, senga onooyita obuyisi ku kereziya z'abalokole olwaleero ojja kubula bw'oba ogoberera bungi bw'abantu. Yaawe kuli okumpi, oli ku luguudo ki? Nze ndi ku lw'ennansana, genda olw'essande olaba abafulutuka ewaabwe genda. Genda olaba obungi bwabwe. Ayajaluhum dhalika ala alhaq, ekyo kibafuula kubeera nga bali ku mazima. Genda oli bwewayise, genda olabe ekiri ku Kanani. Oli wekaleerwe, genda oyite wali ewakakwande wakuwa ekyokuyiga. Wa amaluhum, ebikolwa byabwe tabaun li ahwaihim. Kino kyetwasookerako, ebikolwa byabwe bifu olw'okubanga bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe. Wa ulumuhum, okumanya kwabwe laisa fiha tahqiqun, tekulimu kwekenneenya na mazima. Wala isalun li sawai sabil, tebibatuusa ku kkubo ttuufu. Nakka wano wansi, huwa a'lam biman yudillu an sabilihi. Jenjega wadallati hadhihi al-aya, dallati hadhihi al-aya, eyo aya eri mu suratu al-an'am aya ya 10:16 seeka agamba nti eraga neerambika bulungi ala annahu la yustadallu ala al-haqqi bikathrati ahlihi. La yustadallu, si kabonero kalaga ala al-haqqi, butuufu na mazima, bikathrati ahlihi. Tukolaba abantu nga bangi ku kintu kumbeera ti kobalabye obungi bwabwe ago mazima. Wala yadullu qillata as-saliqin li amrin min al-umuri an yakuna ghayra haqqin. N'obunafu bw'abali ku mbeera n'obutono bwabwe, abali ku nsonga mu nsonga, si kabonero akalaga nti kye baliko bukyamu. Bal al-waqi', bal obwenyini bw'ensonga buli al-waqi' bikhilafi dhalika, buli kyenyume kyekyo kitya. Fa inna ahla al-haqqi, Allahu akbar, fa inna ahla al-haqqi, ojja kuddayo emiru batukyalamu. Fa inna ahla al-haqqi, bannannyini kubeera ku butuufu ku mazima, humul aqalluna adada, be babeera abatono. Amazima gabeera wali batono, amazima tegabeerako bangi. Wal a'zamuna inda Allah qadran wa ajra, era mu butono bwabwe bebebbeeyi, bebe ekitale wa Allah, n'empeera be balina empeera entuufe wa Allah. Bal alwajib ekikakata an yustadalla ala alhaqqi walbatil, an yustadalla ala alhaqqi walbatil والطرق بالطرق الموصلة إليه. بغانا بانجي الأكثر obungi Allah subhanahu wa ta'ala abulaga nti bubeerako bali kububuze. Waliwo kenjagala okusoma wano, omwalimu bwe yamala eyo aya yatututte eyo mu tafsiri, omwalimu n'aleeta aya endala mu suratu Yusuf. Allah agati wama aktharu nnasi walau harasta bimuminin. Mpa tafsiri, abantu abasinga obungi Muhammad ne bw'onookola otya tebajja kubeera kubukkiriza.
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سيئنو بسورة يوسف وما أكثر الناس، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله قام بالنبي ومحمد وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم. محمد نبو نورون كانيرو كسيرا مكا نوبو كريزا نوبو كولو بطوف وابانتو نبو نورون كان بمؤمنين فإن مداركهم وكمانيا كوابوي ومقاصدهم نبي جنر وابيابوي قد أصبحت فاسدة بيابونو نكا كودا بفو فلا ينفعهم تبجا قسبوا حرص الناصحين وكررون كان نوكف بقوا بابوليرا عليهم ولو عدمت الموانع. Olini bwabata ina kimugana kukola kituufu asigala agenda mu maaso n'ekikyamu. Abantu we batuuka oli bwabanga ayina miinizi zonna ezimusobozesa okukola ekituufu yabawun agaana n'akola mu kitali kituufu. Omuntu ayina miinizi zonna eziwasa zirina akayumba akalimu akalina n'akayumba kalimu n'ebintu naye wallahi ya aba agaana okuwasa n'asigala ng'ayenda. ناترنا nsonga وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بل بأن كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. ولهذا قال نبوباتو بسابيه مفيرا كوكوبابوليرا سبا الله تجمو مبابجمو akasente tusobole basomesa. Allah yatuka kubuuza bannabbi be nti am tasaluhum ajra, ekyagaana bano okukkiriza obulungi bw'obabuulira n'okulekayo obukyamu bw'obabuulira lwakubanga be bakuyimirizaawo. Abadde bw'obasomera ayat ne bw'obasomera ahadith n'obalaga obubonero bwa Allah, omuntu akulaga tebiri ku ye era tebisoboka ku ye. Allah alaga nti obungi bw'abantu bubeerako babuze, ate ffe gye twafuula ensonga eraga nti obwo bwe buluŋŋamu era ne tugoberera. N'aleeta ayati endala nnyingi ey'omu suratu Yusufu tugimaze, n'aleeta endala ya musaba wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Allah yalaga nga batono ddala si bangi abeebaza Allah. n'aleeta endala mu suratu Sad wa inna kathiran min al-khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat. n'alaga nti wa qalilun ma hum, amazima tegabeerako bangi, amazima tegabeerako bangi. Byogoberera ng'ogoberera lwa bungi nkukakasa bwe bubuze. Kakozesenga nga kabonera akalaga akakutegeeza nti koolaba bano bayitiridde obungi buno bubuze. Kino mukisika tukisome naye abaziira Allah abakakkanya abaweweezi. والمبطلون من أهل البدع بكل مرد. والمبطلون abantu abali ku nkola enkyamu min ahli البدع
kwaba abali ku bid'a ezikyasa ennaku zino, abali ku bid'a yurawijuna limadhihibihim, bakubiriza ne batwala mu maaso ne bajanjawaza bid'a zaabwe. بدعوى الأكثرية، بدعوى الأكثرية olw'okugamba nti be basinga obungi. Twabadde mu dduwa ya gundi kyabadde eri olwo ne gabeera amazima. هذا nga tebakomye ku ekyo, fadlan an mughalatatihim wa takdhibihim lilwaqi fima yadda'unahu, ng'ogyeko okulimbisa obwennyini bw'ekyo kye balimu. kama tazumu rafida wal ashaira annahum akthar almuslimin walladhi la miryata fihi, muganda wange ekitaliiko kubuusabuusa kwonna, anna alhaqqa la yu'rafu bikathrati atba'ihi, ekitaliimu kubuusabuusa kyobanga omanya kiteeke mu bwongo bwe, kikwatemu, weegase nakyo, gyobeera simanyiiyo. sigenda na kujjayo tusinkana wano mu muzikiti ne twawukaniraawo, ne bw'ononoonya tolina gy'ogenda kunzija. eno yesinkano yaffe, era bwe tukola tutya. bw'oba oyagala genda okole, bw'otoyagala genda mu maaso ne bid'a zo. bandakako omuwalimu nga akambuwadde nnyo mu bid'a, bazoogeddeko akutta omuggo, n'ayita abantu shayatin, saagala kubajja kukusaalira nabbi. kati muwalimu atebuseeki. walladhi la miryata fihi, ate omuntu bwaba talina waasoma nzitannenganga, tuba talina waosoma tobuŋŋamba, bigambo byo byesigalize. bw'oba yagako olina kyawo okuŋŋamba, nze nga bwe nkusomedde, naawe ereeta okola otya. walladhi la miryata fihi, amazima ag'enkukunala agataliimu kubuusabuusa, anna alhaqqa, bakulu basiraamu mmwe, bantu mmwe, amazima la yu'rafu bikathrati atba'ihi, tegamanyibwa na bungi bw'abagaliko, na bungi bw'abagoberezi. amazima tegamanyibwa na bungi bw'abagoberezi. duna nadhari fihi, nga tumaze gakuba mu ttooki, wa ardihi ala alkitabi wassunna, tumala kikuba mu kitooki kya Kurani na kitooki kya hadithi. bwe tusanga nga kuliko tiiki nga tuga nti masha Allah mutambule. wanususi alkathira jidda, obujulizi bungi nnyo, natiqatun bwogera lunye, bi anna alkathira fi dalalin wa batil, obutuulizo obuyitirivu bwogera bulunye, natiqatun bi anna alkathra fi dalalin wa batil. bw'oba oyagala okwanukula kino, oleeta muwalimu mu bawalimu n'ekitabo mu bitabo, n'okisoma harufu nga bwe nkisoma, ng'ogamba nti wanususu likathira, ng'omwalimu yenna mu bawalimu alaga ti obujulizi obungi, natiqatun, bulaga bi anna alkathira fi haqqin, tegeregese nze kyensomye kigamba, omwalimu agamba nti wanususi likathira, obujulizi obuyitirivu mu kitabo kya Allah nga bwe tulabyeko waggulu, n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, natiqatun bwogera lunye, bi anna alkathra, ti mazima obungi, fi dalalin wa batilin, obungi kabonero ka bubuze na bukyamu.
naleta ayat wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabil الأنعام نالتين وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين يوسف نالتين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوسف نالتين وقليل من عبادي الشكور 7 وتدبر كيف يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. لا توجندرسي نبي agenda kujja kunakulu enkomerero mu bannabbi ng'alina abantu abatawera 10 mu mulembe omulamba mu yatumibwa nga tiyasobola Allah tiyamuwa bamukkiriza okujjako abantu abatasukka bameka 10 ate omulala wa nabiyyu wa ma'ahu rajulani omulala nga Allah yamutuma naye mulembe gwonna nga Allah yamuwamu bameka 2 wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun omulembe omulala nga nabbi mulamba yagubeeramu nga yavaamu bukolokolo nga bonna baagaana. Toli wamu? Kino nakiwulyako ku muwali omu ng'akubiriza mu bungi obwo okwekwata ku bid'a. Bw'oba tonywedde jayo feesi kuba bagenda kuvuma bagenda kutuvumira batandise dda kati oba toyagala bakuvumire we banvumira ng'ojjayo feesi. Wabitegedde fe baatuvuma ennyama n'eguma. قال الموفق أبو محمد المقدسي رحمه الله نعم يقانت ومن العجب مبيو نساء أن أهل البدع بنني بدعة يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم bwebaba lagaban abantu baabwe abagoberezi baabwe n'okubakakasanga be bali ku mazima bagamba nammwe mulabe abagobezi betumanyi betulina mulabe obungi bwaffe. Mwalimu omu yampita mukwano gwange tusiika naye tunyumya ebyaffe yanga nti Omaru Semule jangu osomesa abantu eno yewali abantu nanyongera ekyokunagati abantu banaakumanya batya njagala nkwajula eri abantu bakumanye naye abantu bali eno mu dduwa bali eno mu nnyimbe bali mu mawuledi jangu eno abantu bakumanye. wa min al-ajab kino kiri mu byewuunyisa anna ahla al-bid'i abantu abali ku nkola etali ntuufu yastadilluuna ala kawnihim ahla al-haqqi mwebyo mu bye beesembesa okulambikira abantu baabwe nga bwe gali amazima bikathiratihim olw'obungi bwabwe na kino tukivunule wa kathirati amwalihim n'obwobugagga bwabwe. Wallahi tulina haji gundi manyi sente zalina ne haji gundi wa kathrati amwalihim n'obungi bwa sente zaabwe. Ako nako kabonera akalaga nti mawuledi mbu bituufu. Wajahihim ono yabazuula wajahihim n'ebitiibwa byabwe. Twabadde ne sheekhe gundi twabadde ne akulira kino gundi omumanyi mu ggwanga muno yaani eyewammwe mulina yaani osomanga yirimu byonna biweetaaga ojja bisanga nga gwe n'osigaza gwakuvuunula gwe somanga busomi bwirimu byonna byeweetaaga ojja kubisanga gw'osigaze gwakukola kutya
gwakuvuunula. Abantu bwe babeera mu bida'u zaabwe ne beeraba abagagga be balimu, mbu n'obugagga nako kabonero k'amazima. Hasha wakalla, tekabangamu. Karuna teyali ku mazima. Karuna tebangako ku mazima n'obugagga bwe. Totunuuliranga abagagga n'olowooza nti ako kemulina abagagga nti ako kabonero k'amazima. Abadan. Kyetumanyi ku bagagga 9/5 babeera ku mbuze. Nkiddemu tekintanyeeko. Ekyo bwempangadde mu nsi ne associatingako n'abantu, ndabye nga abalinamu abafaayo ku mazima abagagga bayinza obutasukka 5%. Tubawe 10%, mukayanye nnyo. Kale 10% olwo ne baba bangi nga 90% nammwe mukakasa nti beekolera bye basanze. Kati bw'otabeeranga mu mbeera nga mulimu n'abagagga, ekyo ne bubeera obujulizi. Tegano mazima nnyo, tolaba abagagga. Teyakoma ku ekyo wajahihim. Ebitiibwa bino bye mututeekako, oyo mukulu wa gundi, ono mukulu wa kino, ne mulombojja okubeera kwabo ab'ebitiibwa mu nsonga, sike kabonero akalaga nti ago mazima we batudde. Nkinoganye tekabangako kabonero ti bw'obanga onoonya amazima onoonyanga wali babitiibwa mu nsi. Bikawanga mususa naye ate tujja kubibagamba tukole tutya. Wa dhuhurihim, n'okubeera nga bebe ettutumu. Baserebu. Dhuhurihim, ettutumu ly'abantu si kabonero kalaga mazima. Sigaze ettutumu lyo naye si kabonero kalaga mazima. Leero wa kamera eyalinga bino anaaba musajja. Wayastadilluuna ala butulaani sunna, olabye bye balaga obutuufu bw'embeera. Kati ate wulira, wayastadilluuna, era mwana wattu bwe baba basonga ku kubeera nti abali ku sunna bye baliko bubuze era si butuufu, biqillati ahliha, batono. Ezo dalasa ze mubeeramu bameka? Emu eyinza okubeeramu 15. Tolaba era ne mugayita amazima ago nga mubeeramu 15. Akukakasa waliyo neddalasa nga ya muntu omu naye nga ntuufu. Wa ghurubatihim, ghuruba bada al-islamu gharib, n'okubeera nti ebintu byabwe mu bantu si by'abantu bye bamanyi. Eyo ddiini mpya, bintu byammwe bipya. Ebintu ebyo byatandise ddi? Obutasoma dduwa bwatandise ddi? Kati kyogamba okuva ku bajjajja baffe ne bajjajja ne bataata naffe ffennyini, ebyaffe byebikadde, bino byammwe byakajja. Tebiyinza kuba bituufu. Nani agamba tebiyinza kuba bituufu? Wa dhu'ufihim, n'obunafu bwabwe. Bali babitiibwa, basente, baki, ate bano nange bwe mpisaayisa mu ddalasa yange noonyamu ow'ekitiibwa nga nange mwende sibiraba. Naye ate bw'oteekako
kigalubindi kya kitaabu wa sunna atojja kusanga bano bebe ebitiibwa. fa inna al-izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الحق وعلامة على السنة دليلا على الباطل. كبين يوكو تشوسي بنتو بويبت ombaka kiyalaga nti amazima ge gafula omuntu ow'ekitiibwa ow'ebbeeyi ate abantu n'okwekwata ku sunna ate abantu ne bakyusa upside down ne balaga nti ate ekyo kyekikufuula omuntu owa wansi. ate omubaka byeyalaga nti byebiraga omuntu nti azikiridde naye baga nti ebyo bifuula omuntu ow'ebbeeyi. wallahi kakiripu omusiraamu yatuula mu kamera ne bamukwata naga nti nobatunuulira basajja battu, batunuulira abakazi nga bali mu bijiribaabu ebiddugala ebiddugavu. kakiripu ako mukajjukira? bonna baavu banaku, nobatunuulira bonna baavu banaku, bonna basajja battu. yali atudde ku mimbali nga bwentudde. kyagala mwogera linnya Allah musonyiwe kuba takyali mu nsi. nobasasira basajja battu bonna baavu banaku, babakazi baabwe bambadde bijiri baabwe ebiddugavu, byonna bigubye. ويسخرون من الذين آمنوا. هذه السخرية، هذه سخرية. tufundikire tigenda kisoma totya. wano waliwo ekitabo kiyita asalibu lmujirimin. kiguli totya asalibu lmujirimin. kitabo kiraba volumu yakyo bwefaanagana naye ate asalibu lmujirimin, amakubo g'aboonoonyi fi tasaddi lidawati lmursalin wa aqibati dhalik fi dawi alqur'ani alkarim kya Muhammad bun Abdulaziz bun Abdillahi almusnid. amakubo g'aboonoonyi mu kuzibikira daawa y'ababaka ba Allah. bakozesa makubo ki? ku peegi eno eya 251 yagamba nti al usulubu thamin, ekkubo ery'omunaana al ihtijaju ala al haqqi biqillati ahlihi, okulaga nti abali ku butuufu babi nnyo era bali ku buuze, naye baga nti gwe tolaba bwe bali batono olw'obutono bwabwe. tetusobola bisoma bino ebiri wano, tetusobola. naye kubo erimanyiddwa erirambika obulungi min asalibi lmujirimin, mu makubo abonoonefu lye bakozesa. baganda bange ihdharu, mu nsonga kwe tuyise okubula mu mulembe guno, kugoberera bungi bw'abantu, kugoberera bungi bw'abantu n'okutebenkera n'obungi. tetukyafaayo ku butuufu bw'ekyo kye tukuŋŋaaniddeko. wabula kasita tulaba nga tuli bangi, nga buli omu abeera hape, buli omu ng'aweweera, buli omu ng'atebenkera. naye mbakakasa nti bye tuliko mu bungi byonna bubuze era kufaafaaganira. muli bangi nnyo mu mulembe guno abantu abettanira music. mbakakasa bubuze. omulembe guno embaga zonna abantu babeera bwereere, babeera mu bidongo, babeera mu katemba, naye mbakakasa nga siinaawo kubuusabuusa.
sirina kubuusabuusa wadde okwa 1% ti embaga ezo nfu. Abakyala bayita bwereere bayitirivu naye sikakasa nti sirina kubuusabuusa nti mubuyitirivu bw'okuyita obwereere abakyala abawala abantu bye bali ekyo kikyamu. Sirina kubuusabuusa ti obwenzi buyitirivu buli omu mwenzi nga bwe tugamba, ani atali mwenzi? Bwe bakuwulira ng'oleka ngati oyo ye atali mwenzi, kambeere nga nange mutwaliddemu, kambeere nga nange ndi mu ssaako yeeyo. N'obungi bwaffe mu bwenzi, obwenzi bukyamu. Obwenzi buki? Emmaali eya haramu abantu bayitiridde okugirya. Era buli muntu bw'osomesa ku maali eya haramu gati ani alina eya halaali? Gati ffenna tulina ya haramu. Kambeere nga nange ndi mweba abakikutte bannange emmaali mu buyitirivu bwayo abantu gye tulina ya haramu. Mawuledi duwa za 40, duwa za mu kisiibo ze mulagamu taata yafa tetuyinza butamusomera duwa mu kisiibo, n'obuyitirivu bwazo buli lujja mubeeremu, buli lujja mubeeremu edduwa gy'obeera nze Semule teyafa. Nombuuli yogera otya ku bazadde baffe? Obamanyi baali bategeeza nange Semule yanzaala naye mayiti. Oyogera ku dduwa za maama, tomanyi bamaama baffe nange Sauda yafa. Batabani ba Sauda ne bawalabe ne bwe banaakuŋŋaana mu lujja lwa Sauda ne Semule nga bwe mukuŋŋaana ezeewammwe, tukuŋŋaane ffenna ekisiibo kijjule ng'Abasiraamu bakuŋŋaana bwe bityo nga mulina abawalimu bwammwe n'obungi bwazo nfu. Nabadde nfudde sibisomye bino sibibagambye. Abasajja tukweyese engoye, abavubuka engoye kazike wansi w'obukongovule, mwenna ne bwe munaakweyesa kifu. Engoye z'omusajja ezikka wansi w'obukongovule kazibeere za bbeeyi zitya kifu. Musomese abaana bammwe mwenna nga mubasomeseza mu masomero agatali g'Abasiraamu, nga basoma ebyo bye muyita standard. Ensomesa eyo ey'abaana nfu. Ensomesa eyo ey'abaana nfu. Omwana w'Omusiraamu tasomesebwa bw'atyo. Twogere ki tuleke ki? Nas'alullaha al-afwa wal-afiya. Obungi si kabonero ka butuufu. Bw'oba oyagala kuwona, waliwo ekintu kye nakola statement Allah n'agindagako, naye saagala nnyo gyogerako, naye nakola statement efaanaganako bwetyo. Twalina darusu ku Masjidi Nuuru, neefuuwa nga tewakyatumala, naye bweru nga bateekako amatundubaali naga nti darusu ng'esusseemu abantu eno oba eragawa? Oba ani ajjukira statement eyo? Nakati ntiddamu muli bangi. Yayiika nkiddemu, yakola tya? Yayiika. Teyinza kuba ddalasa neefuuwa batya mbw abantu baze okusoma, abo bane baze okubala. Yayiika. Obungi bwa bulabe, obungi bwa buki? Bwa bulabe. Weewale weegendereze ng'obungi, weewale
wegendereze obungi bagge mukuŋŋaane bagge abali b'ebisiyaga mukuŋŋaane muyite kamera zibakwate muzine amazina mukole mutya nene bwe munaakuŋŋaana bubuze ensi yonna ne bwenejjula ba lesbians kijja kusigala nga kikyamu nga bubuze era nga kuzikirira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.